Ekibira Bugoma kisangibwa mu magombolola ag'enjawulo okuli Kyangwali, Kaboya ne Kiziranfumbi mu disitulikiti y'Ekikuube ne Buseruka mu disitulikiti y'Hoima ne Bunyoro. Ekibira kino kyakakasibwa mu mwaka gwa 1932 nga kiriko obugazi bwa hectares 4,114. Kyokka bitwogerera nga hectares 3,39 zeesenzebwako. Era abamu ne batandika n'okukisaanyaawo. Mu nsisinkano y'abakulembeze ba Bunyoro ne Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja ku ofiisi ye mu Kampala, abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibira banokoddeyo abantu ssekinnomu n'amakampuni abagambibwa nti beegabanya ekibira kino n'abamu ne bafunako ebyapa. If you go to Bugoma, you can cry even now. These claimants shamelessly, even now, are cutting the mahogany trees, the msisis, huge trees into Chaku, clear felling, acres and acres. Even as I speak right now, by tomorrow evening, there will be a percentage that will be gone. Ssaabaminisita asinzidde wano n'alagira okutema ekibira kino kuyimirizibwa mbagirawo. And make sure that we enforce this. So NFA, you will deploy. If you don't have capacity now that you are still there, you will help us to deploy all your personnel to stop any activities on that forest. Ssaabaminisita Nabbanja era alagidde ebyapa ebigambibwa nti byakubwa ku kibira kino bisazibwemu. And start the process of cancelling all these fake titles. Tuleke kusuwara. Minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi munnamagye eyawumula Tom Butime bano bategeezezza nga bwe yabaza ekiwandiiko ekigenda mu lukiiko lw'abaminisita okulaba nga ekibira ky'e Bugoma kijjibwa mu mikono gy'ekitongole ky'ebibira ki National Forestry Authority kikwasibwa aba Uganda Wildlife Authority ng'omukaweefube w'okukikuuma. Bugoma is actually ready. It is ready and we shall present it to change use, isn't it? Kyokka Minisita omubeezi w'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi n'avunaanyizibwa ku nsonga za Bunyoro Jennifer Namuyango bawakanyiza enteekateeka eno. Let us not get annoyed and excited over giving this forest to okuwa. Let us look for a way forward. We not support who are taking over these forests. We have not looked at these forests as a source of income in terms of timber and water. You give it to okuwa, they leave the trees to die naturally. They don't harvest. Ebyo nga bikyali awo, abakulembeze okuva e Bunyoro era bategeezezza Ssaabaminisita ng'ensonga z'obuvubi naddala ku nnyanja mu Ttanzige bwe zikwatibwa obubi okulina okutulugunya abavubi. A lot of castigation from the fishing community along all lake showers, and not only in Hoima district but also Ky'e, but also in Bulisa, Kagadi. All these fishermen are complaining because there are some misunderstandings between the fishing communities and the fisheries protective unit. How I wish, as a government a decision, they should group these young men, youth who are there. They empower them to have also these big boats. They support them with what they're supposed to do on standard side. They participate in this lake and the calmness will be there. Ababaka bagamba nti singa ensonga zino tezikwatibwa na weegendereza kyandifiiriza ekibiina ki NRM akalulu akajja. We are going to get the highest resistance from the fishing communities come 2025-2026. Ensisinkano eno yakweteekateekera okukyala kw'omukulembeze w'eggwanga mu Bunyoro omwezi ogujja.